Yes, Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinziira okubanga ogoberera omukutu ogwa Redison TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga ate nsonga yonna ojja kubeera omu kwabo abanasooka ng'okumanya Redison TV bw'enaabanga etaddeyo ensonga yonna teweerabira okusubscribinga ensonga zibeere nga ate zitambulira ddala bulungi nnyo. Olunaku lwajjo mwalabye amawulire ng'ekitebe ekya National Unity Platform ekikadde ekyali ekitebe ekya NUP ekikadde nga kirumbiddwa abasajja ab'amagye military n'ebitongole ebirala ebyokwerinda nga bakisazeeko ne batandika okubeera nga bawamba ebintu ebyenjawulo mu kaweefube ow'ekitongole ekya poliisi okunoonya ebyambalo ebyefaananyiriza eby'amagye nga bagamba nti bino ebyambalo aba NUP bye balina bifaanana eby'amagye era mu kaweefube waabwe okwagala obbikuŋŋaanya njagala okutegeeza nti baasazeeko ekitebe ekya NUP ekikadde ekisangibwa e Kamwokya. Olwavudde awo ne bagenda ate ne basalako amaka aga Honorable Nyako Derrick era mwamulabye avuddeyo n'ayogera bingi oluvannyuma lw'embeera eyo okubanga yatuuseewo. Waliwo ebyatwaliddwa naye okusinziira ku amyuka omwogezi w'ekibiina ekya NUP amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro ayina ebigambo byayogedde ng'ategeeza nti bino si bye bagenderera era mu bigambo bino atutegeerezaamu nti mulimu n'abalala abantu abawambiddwa nga bano batwaliddwa teri yategeddewa gye babatutte. Ensonga ezo zennyini zenjagala okubanga nkuwa gwali ku mukutu ogwa Redison TV. Embeera yabadde yabunkenke ng'agamba mbu waliwo abatwaliddwa bannakibiina ekya NUP abakola emirimu egy'enjawulo naye ate nti waliwo abantu abakozesa ebyambalo nga byo bifaanaganira ddala ebyamagye byennyini naye ate bo tebagambibwako. Era mu bano amentioninze King Saha, Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini ne Alien Skin nti bo nga tebakwatibwa. Kankuwa ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro obiwulire nga byeyogerera then oluvannyuma nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Bwe bakyaginze kyokka nga bamutegedde nti ze caretaker of the premises of the National Unity Platform Leadership Institute. Tebakomye awo ne bamwita Kilawits. Tebakomye awo bakutte omwami gwe bayita Bukenya. Oyo Bukenya bamukutte n'ebimu ku commodities z'ekibiina ze yabadde aleeta ku kibiina. Bakutte Madoyi Latif. Ono Madoyi Latif is an international award. Uganda is the first Ugandan international award winning fashion designer. Ada n'essomero erya fashion design eriyigiriza abaana emirimu egy'emikono egy'okuyiga okutunga. Balumbye essomero lye ne baliwamba naye mu nkola ey'obumenyi bw'amateeka ne bamuwamba ye ne bamutwala ne batwala ebyuma ebyalaani bye. Bamala okutwala ebyalaani 5 n'abaana babaddewo nga basoma 5 nabo ne bawambibwa ne batwalibwa. Kakati ekyo kikulaga muli balonigans n'abalala ne materials zaabwe ne bakwata abantu bangi nnyo. Ne wano tulinawo edduuka mu Wandegeya nalyo ne bagenda ne balimenya ne bajjamu ebintu ne bakwata n'abaana baabwe. So kya buswavu nti ebyambalo bya National Unity Platform oli ayagala okukkiriza bannayuganda tebamanyi bwe bifaanana. Tewaliwo kyambalo kimanyiddwa nga kyambalo kya National Unity Platform. Olaba naffe abantu feesezi zaffe ne bwe tugezaako okuzikweka mu biseera byaffe eby'eddembe era amafolo gye bagiraba ate olwo ekyambalo naye enkola ey'okutiisatiisa ey'okukakanya bw'oba ogamba nti okwata bambala byambalo by'amagye ab'emakingi kwata buli gw'olaba nti ayambala ebyambalo by'amagye. Waliwo n'abambala ebyambalo ebisinga ebya National Unity Platform nga bya ddala. Waliwo abambala camouflage nga wa ddala. Kwata King Saha, kwata Chameleon, kwata Alien Skin, kwata Bobi Wine. Kwata Bobi Wine. Naye kati ekikwasiza Latif kwe kubanga yatungira Bobi Wine ekyambalo n'okugyawo NUP kubanga Andrew Mwenda yakyambala ekyambalo kyennyini n'agenda n'okwegeza mu kuvuga ennyonyi y'amagye ga Uganda ennwanyi.
naye ng'ali abikola mu bumenyi bw'amateeka ne munnamagye wa Uganda. At the NUP headquarters, they took nothing apart from our caretaker and then vandalized the school, the NUP Leadership School. They have later handpicked and abducted our people from different places. They have abducted Madoi Latif, who is an international award fashion winning designer. He's a Ugandan, but he's being arrested because he is the one responsible for the last outfit of His Excellency Kyagulanyi Ssentamu of the overall that he put on in London and in Bugiri recently, and of course his accustomed suits. I think now it has become so jealous of them that when Bobi Wine is so smart in those suits, he is so smart in that design, now the military can no longer accept him having found a Ugandan designer. I think this is out of jealousy of Muhoozi. He is now trying to show that he is not a commander-in-chief, but rather I can't be. If they are real and they want to arrest people who put on military fatigue, start with King Saha. Arrest Chameleon. Arrest all the artists. Arrest Weasel. Arrest Bebe Cool. Arrest Alien Skin. Arrest Bobi Wine. Don't go handpicking on unserious, unprotected people by the public to intimidate the normal people, because the NUP attire is not a military fatigue, and nobody can associate it to look alike a military fatigue. They are only handpicking NUP, suffocating it. Andrew Mwenda put on military fatigue. Andrew Mwenda put on military fatigue. Real military fatigue, but because he is a friend with the commander of the armed forces, that is acceptable. Our members of parliament of the NRA, they put on military fatigue. Every time they put on military fatigue. So the arrest of our people is simply to intimidate them. I have seen NRM fatigue. That looks like, that is a true copycat of our fatigue. And most of our fatigue has been confiscated by the police. It is unaccounted for. In fact, in most cases, dubious acts have been done by the police putting on our fatigue. We are aware of this. So this is all a campaign to intimidate the revolutionary voices, to intimidate Ugandans from expressing their disgust of this rotten regime. Now they are fighting clothes, like they are fighting voices, like they are fighting everything that is prophesying doom for their natural collapse, finally. Yes, bigambo bya Alex Waiswa mufumbiro ku nsonga nga bwenzi kugambye. Obiwulidde bulungi nnyo, atawulira Luganda ne mu Luzungu abikuteereddeyo. Kakasanga tewali kyomisinze. Webale kubanga okyagoberera omukuto gwa Red Zone TV, yonna gy'osisira okubanga gy'otulabira. Kugambye bwe watonaba kubanga osubscribinga, kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinga ku channel yaffe, kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nkakujjukiza nti kati Red Zone TV tutaddeyo, n'obeera ng'obeera omu ku abo aba maze okubeera nga mumanya ebintu amangu ddala. Abantu bayogeddeko be bano, sayidi eno waliyo Andrew Mwenda, sayidi eri waliyo Alien Skin, nga yeebuuza nti bo lwaki tebakwatibwa. Bibadde bigambo bye. Webale kubanga ogoberera, ngenda kubanga ate nkomawo ne updates endala.